Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Babeera abantu banjawulo abagwanidde okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga era nga ne bw'aba azaaye ensi esigala emujjukira. Ebigambo ebyo bwe mbiwulira ne neebaza abaana ba TH Family abayimba oluyimba bwe lutyo. Olunaku olwaleero Helen Nakimuli lwe lusembyeyo okubanga tumukubako eriisa evvannyuma toliddamu kutunula ku mubiri gwe emirembe n'emirembe okutuusa Mungu lw'aliba naawe akuyise. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ebigambo bingi byogeddwa, ekibuuzo kiri kimu kyokka nti nga bwe bimwogeddwako naawe biri kwogerwako. Avudde mu bulamu bw'ensi eno kituufu, awerekeddwa mu kitiibwa. Olwaleero n'abo abakungu ba gavumenti bavuddeyo bambi ne balaga okunyolwa kwabwe. Kyalwaddaaki wavuddeyo ensonga ebakwatako. Kano nno katulaga nti ffenna tuli kimu newankubadde nga tulina enjawukana mu by'obufuzi mwe tuba tukkiririza. Ekyo nno tekikufuula Katonda kubanga essaawa y'okufa bw'eba etuuse. Munywanyi temanyi banene ekutwala butwazi. Erinnya nze Deni aliwo okukuweereza okusinziira ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo speech gy'awadde ekaabizza abakungubazi. Annyonnyodde n'ayogera Nakimuli kyabadde eri ekibiina kya NUP era ng'eddibu lyalese mu kibiina kya National Unity Platform ddene nnyo nnyini ddala era tazikawo. Maama Alina Zedriga, an acting president of the National Unity Platform, ebigambo bye ebiradde binyuvu nnyo nnyini ddala. Leader of opposition mu parliament ate era nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP yamanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi Besekezi byayogedde ku Nakimuli bingi nnyo nnyini ddala. SG David Lewis Lubongoya, Pastor Wilson Bugembe takomye kuweereza bubaka buno wabula n'okuziika aziise era bingi byayogedde ne Saala gy'asabye. Banywanyi erinnya nze Deni aliwo okubatuusako ensonga nga zino wenkusabira nti video eno nkusaba osooka ogimpere like. Bw'okiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research nom asobole okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe nga gwe mulundi gwo ogusoosa okuba nga olaba ku video zaffe. Njagala okukusaba muganda wange otwegatteko osubscribinge ku mukutu guno ate oleme kubaako kyosubwa byonna byonna tube nga tubikutuusizaako ddala awo wennyini. Erinnya nze Deni nzikiriza ate ensonga zesemasonga tuzitandikire wano olunaku luno olwaleero. Njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano kwe tubaate tutandikira ensonga zonna nga bwe zitambudde. Kansooke nkwe Lubongoya maaso kaawo nkomewo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga basipotinga omukulembeze omulungi bw'ati ne bamutuwa. Abakadde baffe abakulembeze b'Eklezia, abakadde baffe abatuzaalira Honorable Nakimuli, abakulembeze baffe nyabo acting president waffe Sebolop, deputy presidents, abaka ba parliament mwena abali wano, n'abakulembeze mwena ku mitendera egy'enjawulo. Basebo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero okuwerekera mwannyinaffe mukwano gwaffe mukulembeze munaffe Honorable Helen Nakimuli. Bw'oba oyagala kumanya Helen ye muntu, bw'oba oyagala kutegeera abadde muntu ki, tunuulira abantu abali wano bonna. Tunuulira abantu abali wano, nabo wano abantu abava buli wamu, abakulembeze mu politics, tulina wano bannabitone bangi nnyo,
bonna abali wano tulina abantu wano abava mu bibiina eby'enjawulo tulina okitegeeza nti Honorable Nakimuli abadde ayagalwa abantu bonna yaffe nga mu kibiina Honorable Nakimuli abadde akwatagana ne bafuuti soja akwatagana n'abakulembeze akwatagana buli omu atamuyinaako buzibu basebo ne banyabo. Ebigambo bya David Lewis Rubongoya ebisibudde omubaka wa Kalangala amanyikiddwa obulungi nga Helen Nakimuli wali mu district amanyikiddwa nga ey'Oluweero ku bijja by'abajjajjabe ekyamazima amatuufu bw'ogiwuliriza akutegeezezza nti gwe bw'oba oyagala okumanya Helen yaani era Helen abadde mubaka kika ki tunuulira ku babaka abeetooloddewo ababaka abavuddeyo ne bajja okulaba nga bamuwerekera weewaawo ekyo nno kiba kyanjawulo nnyo nnyini ddala kuba Helen abadde mukuŋŋaanya muzaŋŋanda omuntu w'abantu aleetedde okuba ng'olaba ab'opposition nga batuula ku ntebe y'emu n'abo aba gavumenti naye nga bonna omulamwa gwa kukungubagira omubaka waabwe. Ebigambo by'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo Bobi Wine ng'asinziira wali mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya America Bibino Kambikuwe naye baaba kakkana tega amatu owulirize. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nakula sande twafuna ekikangabwa twawulira tumunaku Helen Nakimuli ku maaso amazima amatuufu tetunamanya kituufu kyamutta naye kyetulishuwa yeyeevuga mu mmotoka ye ng'agenda mu ddwaliro kyennaku twayitawo akaseera katono ne batuwa amawulire yali agudde mu bulamu bw'ensi eno. Postmortem yasoose naye tenatuwa ansa eri conclusive wabula baatusabye tugumiikirize nga wiiki 2 okunoonyereza okulala kukolebwe banatuwa ansa era tuli mu kugumiikiriza tulinza okumanya ddala kiki ekyavuddeko okufa kwa Helen Nakimuli. Nakimuli ng'akyali mulamu ffenna tumujjukira yali full of life mu mbeera eno gye tutambuliramu eby'okunyigiriza nga ddala amazima amatuufu bw'oba ng'oli mu opposition mwera embeera gye tutambuliramu kizibu nnyo okusigala ng'oli musanyufu kizibu nnyo okusigala ng'oli positive olw'okutulugunya n'okunyigirizibwa okwetoolodde eggwanga lyaffe. Naye Nakimuli abadde example ey'ekituyigirizibwa nti bw'oba ogaanye ekintu ekikyamu kuyingiramu ekijja kuyingiramu mu byonna byonna by'abadde ayitamu Nakimuli yasalawo libeere only skin deep. Nakimuli yasigala ng'ali positive abadde full of life anyumirwa nnyo ebyemizannyo ng'anyumirwa nnyo music nga muntu munyumya era ng'alina emikwano mingi abadde living proof eya positivity obutafaananako n'abantu abalala bangi n'emirimu gye gya parliament. Nakimuli yagaana okubeera corrupted era yagaana okusirisibwa yasigala asitula eddoboozi lye ku lw'abantu ba bulijjo nga n'ebiseera ennaku zino ezisembyeyo ez'obulamu bwe tumulabye nga Nakimuli abadde eddoboozi ly'abantu ng'ayogera ne ku bintu oba olyawe bitiibwa abantu bangi nnyo okwogerebwako ne bw'aba ng'abadde amanyi tekibadde kya bulabe. Nakimuli abadde strong mu mbeera gye tumanyi eyeraliikiriza abakyala kubanga abakyala babadde target ebiseera bino ey'okuwambibwa ey'okutulugunyizibwa ey'okusibibwa n'ey'okuttibwa. Abakyala bangi mubalabe nga batuusaako ebikolobero saawa zino omukyala wa personal assistant waffe Sheriff Najja yawambibwa n'asibibwa mu barracks ya poliisi era ebikolobero ebyamutuusibwako abenyumyanga lutabaalo. Mu mbeera eyo Comrade Nakimuli yasigala nga mugumu ennaku tetumufiiriddwa ku myaka 40 tubeera tumanyi ng'enjogera bwegamba nti life begins at 40 obulamu butandika butandisi naye Nakimuli ye myaka 4 abadde nga byonna by'alina okukola mu bulamu abikoze.
kandi akawangula ekisanja kye ekyokubiri okudda mu paliamenti. Achievement etali nyangu nnyo naddala mu bakyala ebiseera bino bulamu bwe batambuliramu. Abadde ne plans ngera omuntu omulala yenna kyanako nti plans ezo tazituukiriza. Buli nabadde nnyumyako nabo bantegeeza nti bw'owuliriza ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyenzudde mugenda kunzikiriza nkuwe full speech video eno weekoma bw'oba oyagala okugiwulira yonna namba eri mu ddakiika 9 kanjiteeke ewa Ssemba mugiwulirize. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitemba akunnyonnyola n'okutegeeza Honorable Nakimuli yaani. Wow! Nakimuli abadde mukyala wanjawulo. Kankwese ennyonyi wano. Ebibuuzo bibadde bingi eri munaffe gye yafa. Honorable Helen nayogerako naye ku lunaku lwe yafa ku Sande. Twali tuteekateeka kubeera n'olukuŋŋaana lw'ababaka opposition enkeera ku tteeka lino limuwulira erya sovereignty bill. Muliwulira? Muliwulira etteeka eryo? Temulimanyi? Mulina n'odditegeera etteeka eryo kubanga ebirimu si ebirungi. Anyway, ng'ampa update enteekateeka nga bw'eri nanga n'okuŋŋaama naye ngendako mu ddwaliro funa sajjale ng'asajjale kika ki ate kye kigenda maaso nanyinyonnyoramuko era ngamba buli kimu kijja kuba bulungi. Nina mu kwevuga genda ku ddwaliro namugaawonobu oli mu kwevuga genda ku ddwaliro ogenda mu sajjale naye nangumya nangamba nti si kyamaanyi nnyo ekitiisa buli kimu kijja kuba bulungi. Gaakale katulindirire era nanga bwe tunaamaliriza nja kukubira akasimu ku nteekateeka z'enkya ebyembi. Honorable Helen yayingira theatre teyavaayo. Muze mbiwulira nange nali mu lukiiko ng'abasawo batubuulira ebyava mu postmortem report era abantu abamu bazze bambuuza nti alopo tuwulira naawe oli omu ku bo abategeezebwa ebyaliyo. Ekyamazima abasawo baatugamba nti ekyenkomeredde ekyaleetera munnaffe okussa omukago ogw'enkomerero tekinategeerekeka. Naye ne tukkaanye nabo n'abalala be twasabye okwetaba ku nsonga eno wabeerewo okunoonyereza okulala era ne mukyati tulyogeddeko era katusuubire kijja kukolebwa. Famire etegeere, bannakalangala bategeere, eggwanga litegeere byatambula bitya era kyekyajjawaawo. Era essuubi nti tujja kutegeera tufune obukakafu naye katulindirire. Mu bigambo byonna leader of opposition mu parliament Joruso Nyonyi Besekezi byayogedde bikwasa ennaku naye ate nga bituufu. Nakimuli gwe baayogera obulungi nga mulamu bulungi ne bateesa ebyokukola enkya n'amugamba ndi mugenda mu ddwaliro wano nina kamayina sajjale mayina bagenda kale kunnongoosa naye nja kuba bulungi. Namugamba Honorable ate weevuze nga bagenda kulongoosa nti hello putotya si kyamaanyi wabula ekitaali kyamaanyi kitutte obulamu bwe. Wetwogerera kaakano nga mwattu yeebakidde eringi akiridde ezira kumwa eyo munnange gy'otambuliza omugongo ng'obwato. Mpaawo n'omu yeegomba kutunula mu kkubo eryo newankubadde yadde okulikwata. Olaba ne bannaddiini nga bakazimba mugalwa ababuulira abantu nti okugenda osisinkana Omukama inasooka kufa. Yabategeezeza nti ye talina gafa. Kale n'olaba ensi efaanana bwetyo. Muzedde ni akuweereza tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukoto. Njagala onzikirize nkuweekoko ku bubaka buno katini nnyo nnyo nnyini ddala video yiino wano bugembe ono katini. Tuleeta okusaasira kwaffe eri Honorable yafudde owekalangala owa NUP
our condolences to the family of Honorable Nachimuli. May her soul rest in peace. We saw her daughter. We are praying for you, daughter. Kalangala and the entire Uganda. On behalf of the worship house, we send our prayers. May God comfort you. May God be with you in such a trying moment. And also to remind people, we need to be in Christ. Amina. Nze mbadde nyumiza bali Brenda ne Ashraf ne twadde nani yao na Kafero Brenda ne Ashraf ningaba naye bwendaba story ya Honorable nze mutima ne ngamba omanyi Wilson nti gw'omulamu weereza Mukama. When I look at that story, you who is alive, serve the Lord. Very innocent, very good girl. She loves people. She loves her country. She loves sports. And just like that, she's gone. So if you have breath in your lungs, remember to go to church. Remember to serve the Lord. Am I talking? Ebigambo bya Pastor Bugembe bambi takomye ku kuweereza bubaka obwo bwokka wabula n'okubeerawo mu kuwerekera mwannyinaffe era omubaka waffe. Kankwe ku bigambo bya Mama Lina Zedriga ate later on kuwe speech mbujjufu bwayo ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Helen went beyond Kalangala and went beyond being a Muganda. Helen was Uganda. Helen was the world. A rising star. 42 years, 40 years old. I apologize. My own daughter is 42 years today. It's my daughter's birthday today, so I apologize for that. Helen, such a life, such a bundle of joy, such a bundle of energy, resilience. I want in a special way to challenge the categories of people. Women, the women in parliament, those who are coming and those who are in parliament, please read the script of Helen's life and make it your manuscript. Mama Lina Zedriga agamba nti ku myaka 40 Helen agenze muto wabula kituwe ekyokuyiga ensaino mpawo n'omu aligikungula bweyiso obubi ne bwokola otya ffenna enkomerero kufa. Banywanyi munzikirize oba allow me to dive into His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu's full speech. His Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga nange nakula sange bafuna ekitangabwa twawulira omunnakumaaso amazima amatuufu tetunamanya ekitukuzamusa nekitulisuwa tiyevuga mu motoka ye ng'agenda mu ddwaliro kyennaku wayitawo akaseera katono ne batuwa amawulire yali abudde obulamu bw'ensi. Postmortem yasoose naye tenatuwa ansa eri conclusive wabula batusabye tugumiikirize nga weeks 2 okunoonyereza okulala kukolebwe banatuwa ansa era tuli okugumiikiriza tulinza okumanya ddala kiki ekyavuddeko okufa kwa Helen Nakimuli. Nakimuli nga kyali mulamu ffenna tumujjukira yali full of life mu mbeera eno gye tutambuliramu ebyokunyigiriza nga ddala amazima amatuufu bw'oba ng'oli mu opposition mwera embeera gye tutambuliramu kizibu nnyo okusigala ng'oli musanyufu, kizibu nnyo okusigala ng'oli positive olw'okutulugunya n'okunyigirizibwa okwetoolodde eggwanga lyaffe. Nakimuli abadde example ey'ekituyigirizibwa nti bw'oba ogaanye ekintu ekikyamu okuyingiramu ekijja kuyingiramu mu byonna byonna byabadde ayitamu. Nakimuli yasalawo libeere only skin deep. Nakimuli yasigala ng'ali positive, abadde full of life,
anyumirwa nnyo ebyemizannyo, ng'anyumirwa nnyo music, nga muntu munyumya era ng'alina emikwano mingi, abadde living proof eya positivity. Obutafaananako n'abantu abalala bangi n'emirimu gye gya parliament Nakimuli yagaana okubeera corrupted era yagaana okusirisibwa, yasigala asitula eddoboozi lye ku lw'abantu ba bulijjo, nga n'ebiseera ennaku zino ezisembeeyo ez'obulamu bwe tumulabye nga Nakimuli abadde eddoboozi ly'abantu ng'ayogera ne ku bintu oba oliawo ebitiibwa abantu bangi nnyo okwogerebwako. Ne bw'aba ng'abadde amanyi ekibadde kya bulabe, Nakimuli abadde strong mu mbeera gye tumanyi eyeraliikiriza abakyala, kubanga abakyala babadde target ebiseera bino ey'okuwambibwa, ey'okutulugunyizibwa, ey'okusibibwa n'ey'okuttibwa. Abakyala bangi mbalabye nga batuusaako ebikolobero. Saaba zino omukyala wa personal assistant waffe Sheriff Najja yawambibwa n'asibibwa mu barracks ya poliisi, era ebikolobero ebyamutuusibwako abenyumyanga lutabaalo. Mu mbeera eyo Comrade Nakimuli yasigala nga mugumu, kyanaku tumufiiriddwa ku myaka 40. Tubeera tumanyi ng'enjogera bwegamba nti life begins at 40, obulamu butandika butandisi. Naye Nakimuli ye emyaka 4 abadde nga byonna by'alina okukola mu bulamu abikoze. Abadde yakawangula ekisanja kye ekyokubiri okudda mu paliamenti. Achievement etali nyangu nnyo naddala mu bakyala ebiseera bino mu bulamu bwe batambuliramu. Abadde ne plans ng'era omuntu omulala yenna, kyanaku nti plans ezo azituukiriza. Mu binabadde nnyumyako nabo bantegeeza nti butwali luuka mu kuziika mwannyinaffe Edith Katende Mufumbiro, mukyala wa Waiswa, Nakimuli yali musaale mu kuŋŋaanya amabugo n'okuŋŋaanya ssente zinayamba famire ya Waiswa. Teyamanya naye yali abuzaayo wiiki emu yokka ave mu bulamu bw'ensi eno. Kati ssaawa zino tumuyita mugenzi. So amawulire ffenna bwe gatutuuseeko gatukubye wala, era ebigambo byatuweddeko, kubanga Nakimuli si omuntu gwebadde osuubira okufa. Nakimuli kabadde kabonero ak'amaanyi aka consistency, ate ye okuba nti abadde mukyala ng'ali outspoken, nga muto, nga muyivu, nga mugezi, nga mugumu. Ebyo byonna byonna ebitendo byetufiiriddwa. Eri muwala wange Suubi Namirimu Melanie, munnange ekitalo nnyo ekyamaama, ng'omwana omuyeka gw'alese. Ate ku myaka emito kiyinza okubeerera ekizibu okubitegeera bino ku ssaawa zino, biri confusing mu bwongo ne mutima. Naye njagala omanye ensi yonna kati ekutunuulidde. The whole world is watching you and we are proud of you because of your mother's achievements. She lived an honorable life. Ekitiibwa maama wo kyeyalwanirira kikutunuulidde. Era olwaleero batuwerekera maama wo, njagala otunule nti n'abo abatakkiriziganyanga naye, n'abo ababadde ku sayidi endala, we bali olunaku lwaleero olw'engeri maama wo gy'alivinga obulamu bwe. I hope this will inspire you. And I hope in the future, when you're old enough, you will read about the situation. You will read about what Uganda was going through in 2026. Ojja kulaba byonna ebyaliwo n'embeera bwe yali mu Uganda mu mwaka gwa 2026, era nga ne maama wo byabusulamu obulamu. I hope you'll be able to understand the sacrifice that your mother gave. And I hope you will be able to forgive her for the days and nights, sometimes weeks, or even months that she spent away from you, working for a better country. And I hope you will live your life just like she did hers.
mukadde waffe Reverend Father Walusimbi atuzaalira Nakimuli, mukadde wange ebigambo byoli by'amazima bitono zijjukira bwe twali naawe e Kalangala ng'otuzaamu amaanyi ng'otusaabira essaala ng'otuwa omukisa kyanaku nnyo tikati munnange omanyi naffe tetuli naye olunaku lwaleero kitalo ddala simanyi bwe nnyinza kugumya taata kuba mu Buganda tumanyi n'erinnya ly'otuuma omwana oba afiiriddwa omuzadde oba omukyala afiiriddwa bba n'ebintu bwe bityo naye tetumanyi linnya lye tuyita muzadde afiiriddwa mwana kuba obulumi obwo oba oliawo buli unfathomable mu kalcha yaffe. Naye tukusabira Omukama akugumye taata eri bannaffe mwenna aba NUP ne bannakyukakyuka mwenna bannange tugume tusobola okukaaba tusobola okunyolwa tusobola okugwamu amaanyi naye tetusobola kumenyeka tetusobola kulekeraawo kubanga abatunigiriza ekyo kyennyini kyebaagala okulaba baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi baagala kulaba nga tupoye baagala kulaba nga tuwanise ate tetusobola kubanga tuba tuliddemu era ne bannaffe bonna bonna olukwe kakasa ekijja okusanyusa Nakimuli okulaba katumaze omuwerekera ate ne tugenda mu maaso n'ogwo omulamwa gwabaddeko obulamu bwe bwonna era gwe omulamwa gwafiiriddeko. Tugenda kuziika mannyinaffe tugenda kunyolwa ne bwe tumala tugenda kusituka tusonge embere tugende mu maaso kubanga ekyo tetwakubiza eggwanga lyaffe tetwakubiza mitima gyaffe tulina okugenda mu maaso nga tulwanjira eggwanga lyaffe paka nga tulitereezezza ekyo kijja okuleesa bannaffe bonna bonna ekitiibwa. Wumula mirembe munnange Nakimuli. For every tear we are going to rise in power. For all the pain we are going to turn it into motivation and keep going. Sigale nga tutambula, sigale nga tuli b'amaanyi, sigale nga tetukkiriza kuwanika kuba kyekyo ekirabo kyokka kituyinza okuwa munnaffe. Wumula mirembe Honorable Nakimuli. Mukama akusaasire byonna ebyakusobako naffe tukusuubiza tetugenda kulekeraawo paka Uganda gyetuuse eyo nawe gy'omanyi kyerina okutuuka eweyagaza abaana baffe n'abazzukulu. Rest in peace my sister. People power! 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 People power! Here we go. Ebigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba obiwulidde bulungi ng'obiwadde obudde banywanyi bikwasa ennaku bikaabya amaziga n'owulira omutima nga gutonnya. Wumula mirembe Helen olisigala ojjukirwa. Omuntu awulira obulumi ng'omuntu afudde ye muntu yali afiiriddwa ku mwana ku muzadde maama oba taata oyinza okuwulira nga you're melting inside. Naye abaffe kolooza ye Kyagulanyi kiki kyawulira mu mutima gwe nga yadde okukuba ku muntu ng'ono eriisa evvannyuma tali mukubyeko. Ku lwa Katonda n'ensi yange munnange munzikirize mbateere wano tusinkane nga Guludene akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.